He was speaking about the elders. waliwo ebigambo by'atayogedde ng'ayogera ku muvubuka. There are words he used that he didn't use words. naye bw'atuuse ku muvubuka When he's addressing, ayogedde n'agamba he's bw'ati, saying, mbawandiikiddamu abavubuka to you young men, kubanga muli b'amaanyi. because you are strong. katonda bw'ayimirira ku namulondo God y'ekisa stands on his throne. atunuulira omuvubuka ow'amaanyi. That the youth who is powerful. oyinza okweraba ng'omunafu, Perceive yourself to be weak. oyinza okweraba ng'atasobola, Think you're not able. naye mu maaso ga katonda Oh God, ayogedde n'agamba, speaking, telling you, I'm writing unto you, young men. obuvubuka Why? lwaki Because you are strong. oli w'amaanyi. Even the devil knows that you are strong. obuvubuka oli w'amaanyi. And again he said, Era ayogera n'agamba another thing, ekirala, I'm writing to you, young men, kiramu abavubuka because the word of God, ekigambo kya the Katonda, word of God ekigambo kya Katonda lives in you. kiyimunda mu ggwe. Hallelujah. Mukama waffe yeebazibwe. The third thing he says, ekyokusatu kyayogerako kye I'm writing to you, young men, kiwandiikira ggwe obuvubuka because you have overcome. owangudde You have overcome. kubanga owangudde obubi. When God looks at you, Katonda bw'atunuulira omuvubuka, alaba ekyokulwanyisa he eky'amaanyi, sees a warrior, alaba obusobozi he obw'amaanyi. sees great potential. Buli lwatunuulira Every omuvubuka, time he looks at a youth, alaba omuntu he ow'amaanyi. sees an overcome. Buli lwatunuulira Every time omuvubuka, God looks at a youth, alaba omuntu atereza he ekigambo. sees one who has the word. Yesu yeebazibwe. Praise the Lord. Kati omulabe Now, sitaani the devil ebyo byonna abimanyi knows all that. nti ebyo byonna birikufu abavubuka. Oh, we have all that. Bwe tuba nti nno twagala okuzimba, He wants to build, okuddamu okuzimba ebisenge, build the walls, okuddamu okuzimba ekkanisa, rebuild the church. tewali muntu yenna No omulala other person agenda okuddamu going to okuddamu okuzimba ekkanisa going to build the okujjako church omuvubuka. except you.